Olunaku olw'eggulo lyabadde essanyu jjereere nga Bash wa Mickey azaalira Mickey Seems Too Funny ffenna gwe tumanyi obulungi TikTok omwana we owookubiri. Nange kankanzeemu naye okusinziira ku information gye nfuna mbu yandibeera mbu ng'ono omwana wakubiri. Nkwaniriza nnyo wano ku SMX Media nange mu SMX wano tubeera ne updates buli lunaku buli kiseera. Story wegirawo tugikolera esinga okubeera ekikulu ti stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziweewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Kusaba subscribing onyigene ku notification bell eyo ebisigadde obitulekere. Yes, olunaku olw'eggulo nga wenkutegeeza mbu lyabadde essanyu jjereere Mickey Seems Too Funny ng'awerukaminga omwana we. Okusinziira ku nze nga SMX nnyinza okugamba mbu ono ye mwana wa Mickey Sofa gwe tuyinza okubeera nga tumanyi kubanga nabyo tebinnabeera nga biwaawaala nnyo nga bwe byandiwaawadde kwegamba ensonga eziri mu family kati ate ezo zibeera ndalamuko. Y'ensonga lwaki wembadde mpita ayita okukola research ali enough nzijembawe story eno wengwiridde ku information eraga mbu ono yandibeera mbu nga mwana wakubiri naye kati ono wabeera nga mwana wakubiri asooka nga bakoze kyattendo okubeera nga bamukweka amawulire oba nga bamujja mawulire kyesisuubira bulungi nnyo naye okusinza ku information wano ku SMX Media sibawa kiki njagala mbawa kiki muteekeddwa okubeera nga muwulira nti wabeerayo information eraga nga Mickey alinayo omwana asooka nakyo nkibawa oba nze nkikkiriza oba sikikkiriza mbeera nino kibawanga wenkiwulabye oba nga wenkiwudde tu ffe tugenda concentratinga ku ono Bash gwe yamuzaalidde nera nga tubayagaliza essanyu ejjereere band of joy nera nga kigambibwa mbu mwana mulenzi Bash gwe yazadde. So tujja beera tubawa updates na buli kimu nga kinagenda mu maaso obadde akituufu ono mwana wakubiri oba ye mwana we asookedde ddala. Ono ku SMX Media kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde bitulekere.